Diamond Platinum ayimbidde Zari oluyimba kata azirikire mu katebe wabadde atudde. Wonderboy UG ye channel kosinzira okubanga olaba byonna ebitambula naddala mu nsiike eno ya entertainment. Mole gaffe olunaku lwe tukuleeteddemu ekyenjawulo, nkuleetedde ebikulu ebyabadde mu show ya Diamond Platinum by'otayinza kuba nga oyagala kubanga osubwa, by'oyinza okuba nga oyagala okumanya. Naye nga bw'eri enkola yaffe wano ku Wonderboy, vidiyo eno tusooka n'oginyingako ka like ate ne tubeera nga tutambulira ddala wamu nga bw'oyinza okuba nga ogoberera ensonga. Webale nnyo kubanga wasubscribinga naffe atanaba, please subscribinga because affe tubawa updates ate nga tugenda kuba nga twongeramu style nnyingi nnyo ey'okuba nga tubawa ekyenjawulo. Bingi nnyo ebyabadde ku show ya Diamond, naye nga ebimu ku ebyo nja kutandika n'okulanga kaŋŋambe nti kwali fair nga bw'oyinza okuba nga obadde ogoberera ensonga zino. Yalangira ku platforms ze eza bulijjo, that is Comedy Store, that is social media, era ayina ne stations ezimu ku ntini zeyagezaako kubanga alangirako okusinziira ku ndanga ye n'okusinziira ku muyimbi nze kulwange it was fair, nga bw'oyinza okuba nga walabi yafunye abantu abaligwa mu 3,000 ku 3,500, naye nga ekisaawe ekyo kinene kisobola n'otuuza abantu 2,000. But that's not the story for today. So nja kugamba nti yafunye fair turn up nga bw'oyinza okuba nga ogoberera ebintu bino. Bwe tugenda ku stage performance, stage lighting n'ebirala, entegeka yabadde kaali, yabadde yakabi nnyo. Omukulu Phenon Records, omukulu Steve abagezaako okuba nga bakola ekyo ekibafuula ab'enjawulo mu mulimu guno oba mu mulimu ogwo gw'okutegeka bivulu n'okuba nga bagukwasaganya. So bwe tugenda ku production yabadde yakabi nnyo. Omuyimbi Diamond Platinum Nasib Abdul Juma yayimbye semi live nga bw'oyinza okuba nga ogenda kuba nga owuliramu awo. Then yakoze ekyenjawulo ebimu ku byakoze bye twagala okuba nga mbawa, but ngenda kuba nga nsooka n'abayimbi Bannayuganda aba performance. Omuyimbi Carol Kasita, he really put out the best from her. Yatuwadde performance yabadde ey'ettabbu ennyo ku nnyimba ze, ayina engeri gy'azikwatamu. So gwena naawe n'oba nga onyumirwa ddala kiki kyegezaako okuba nga kugamba nga bw'ogezaako okuba nga omulaba performance ya Alien eno yakabi nnyo. Waawo nandiyagadde abe nga ayongera, but that is with time ajja kuba nga akikubira ddala nga bw'oyinza okuba nga ogoberera ensonga zino, but he really is a good performer. Abantu bayimbira ddala ennyimba ze. So bw'abanga omuyimbi nga Alien Skin gwe bakutaddeko nga gwaddawo, era abayimbi abasinga tebakyagala kati kumudira because aba crowd agirese agivuunise. That is Alien for you. Kamukwe maaso wano, then tubeere nga tudda mu birala ebyabaddeyo ku show Diamond Platinum. Then bwe tugenda ku Crystal Panda naye yakikubye nga bw'oyinza okuba nga ojja kuba nga olaba maaso awo. Then abayimbi nga Winnie Nwagi Fire Baby yasobodde okuba nga ayimba. Omukubi wa kuno baakamwongeddeko, Abannayuganda muyina obudde, naye yayimbye bulungi nnyo. Then abayimbi bangi ba performance, Spice Diana Star Girl yayimbidde ddala bulungi nnyo. Then bangi nnyo aba DJ be Uganda bakikubye ne ba MCs abasobodde okuba nga bawesa omukolo guno ekitiibwa. It was a charity show eyategekeddwa wali ku Kololo Airstrip ng'era omukulu Alex Muhangi ye omu ku baagibaddemu. Then Alien Skin Patrick Mulwana ge mannya bakadde be ge baamutuuma wali. So yataddewo ddala embeera eyabadde eyakabi nnyo, era nga y'omu ku bayimbi aba performance on the night ya performing ddala bulungi nnyo. Alien Skin oyo kinajjukirwa omukulu ono ku concert eno era nduuza ne Diamond be basobodde okuba nga putting out something that was really ekigenda okuba nga ne lwaleero Abannayuganda bajja sigala bakyogerwako nga bw'omanyi
So that is Alien for you, Patrick Mulwana. Then Diamond ono ku stage yagize n'oluyimba lwa jeje luyayingidde nalwo ku stage. Then performance ye yabadde yakabi nnyo because he's a good performer, ayimbira ddala bulungi nnyo ate azina amazina ate anyumisa crowd, amanyi crowd kye yeetaaga. Kakati ayina ekyenjawulo kye yakoze, yakonye ku Dr. Jose Chameleone era n'agamba he's a Ugandan living legend, he's someone gwe tulina okuba nga tucreditinga up to now. Yagambye Chameleone ono, he's not just a musician, he is an icon, not only ku East Africa wano but ku continent yonna ya Africa. Yagambye Chameleone yakula amwegomba era n'addamu n'akyogera nti yandiyagadde okukola naye oluyimba Dr. Jose Chameleone ono. Era yagambye Chameleone ono bannayuganda twetaaga okuba nga tumuweera ddala ekitiibwa kubanga y'omu ku bayimbi, in fact yasinga, yagambye Chameleone yasinga wano mu East Africa. Abantu badde babigereza ngera bagamba nti Diamond yasinga, but ye agamba nti Chameleone ono ng'akyali mulamu, Chameleone yasinga. Era yagambye nti Dr. yeetaaga respect era mu bufu bwe bumu n'ayimba oluyimba lwe olutandika nti niwewe watoto olwo mulutegedde. Simanyi nnyo byakuyimba but that song Diamond yali performinze era ne kibanga nakyo kyakoledde ddala olunaku olw'ejjo obulungi nnyo. Then ekimu ku kyatukoledde era still yayogedde ku Zari the boss lady era n'agamba nti ono nno maama w'abaana be abasooka era n'agamba nti amwagala nnyo. Kino kirekawa Shakibu nze naawe tetumanyi era tetuyinza kuba nga tutebeeza n'otuteebereza musajja wattu kye kyalowooza. Diamond yagambye Zari ono ayinamu ekyenjawulo kye yamulabamu era nga amuweera ddala respect era mu bufu bwe bumu n'amuyimbira akayimba akaziza Zion ke bayita nkuumira omukwano bambi. Yataddewo embeera so Diamond Platinum really yategeera ki crowd kye yagala mu mbeera bw'etyo. Then ensonga endala Diamond yakoonyeeko yayogedde kubanga Ugandan music, East African music y'omu ku music asinga mu Africa wano era n'ayongera okukuutira bannayuganda okubanga tebeenyooma mu mbeera ey'enjawulo. Kakati abayimbi bangi baasigaddewo ne baba nga balaba Diamond. Jjukira abayimbi baffe bamala okuperforminga bayita mu buyisi but nnalengeddeko Big Eye mukwano gwange Star Boss yabaddewo nkubuuzaako nnyo, nalabyeko ku Sasha Brighton naye yabaddewo awo, nalabyeko ku manager Roger era nga yabaddewo awo naye okulaba nga concert eno etambulira ddala. Then nalabyeko ku ani omulala awo gwe twabadde naye babadde bangi nnyo gye nnyinza okuba nga nkubuulira. So ne Chris Panda yes yasigaddewo kuba ye munnamawulire ate muyimbi, so yasigaddewo naye okulaba ng'ensonga zino zitambulira ddala bulungi nnyo nnyo. Kakati kankulekere show nga bwe yatambudde, then tugenda kuba nga tukweyongeza mu byonna ebigenda okuba nga biddirira.
nawe wende wayingishia uti